Katemba yabadde ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform wali e Makerere e Kavule oluvannyuma lw'ababaka abamu okuzirika okugwa eri ne bakola kusinga oluvannyuma lw'okummibwa tiketi okubeera flag bearer w'ekibiina kya National Unity Platform. Oli ku UG Update TV osinza oba ng'otuwuliza era okola ky'amaanyi okwekuumira ku mayengo gano. Abula gwe ayagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kola mulimu gw'amaanyi okubeerako, abali e Qatar, Oman, abali Saudi Arabia, abali Dubai, mwebale nnyo okwekuumira ku mayengo gano, mmwe abali mu Kenya ne South Africa mbaanirizaako nnyo. Kitegeerekese nti nno eggulo ekibiina kya National Unity Platform kyali kirangirira omubaka agenda okunywa mu banne waabwo akendo okusinziira ku bakandidate abaakiika mu debate baali 10 baasunsulamu. Buli muntu yabadde bulindaala nga yeetegese ng'alinda ye ng'amanyi agenda okukwata yagenda okubeera flag bearer w'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Mu bano nno abeesimbawo era buli muntu babadde ataddeko amaaso, kubaddeko Nalukoola, kubaddeko Uma Magala, kubaddeko Muhammad Lwoswa. Naye ekyewuunyisa bwe bamaze okulangirira flag bearer nga balonze Council Nalukoola, omubaka omu ku bakandidate 10 Moses Nsereko yagudde wansi n'akolapusinga era yalabiddwako nga bakolegizi be bajja omulondalonda asobole okuba nga yeekuŋŋaanya oluvannyuma lw'okuwulira nti ne balangiridde muntu mulala, so nga ye yabadde asuubirwa okuba ng'alangirirwa okukwatira bbendera ya kibiina kino ekya National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno Moses Nsereko wano mu campaign wano nga bali mu debate yakyogera lunwe kubanga yagirayo ddala kalakita eya Sseggirinya eyali alinga omujoozijozi naye ng'ali serious mu byakola. Kati ono yavaayo n'agamba n'okugamba nti nno nze ngenda kubeera serious mirimu gyonna era omwo mwe yasuubiza n'okusamba sipiika wa parliament singa n'abeera aleeta ensonga ez'ekitumbaavu kuteesaako. Kati muganda wange nno tebamuwadde kaadi era yagudde wansi n'akolapusinga. Ekibiina kyalonze Council Nalukoola okubanga yagenda okikwatira flag mu kalulu akagenda okuba nga kabeerawo mu Kawempe North. Okusinziira ku kitongole ekya Electoral Commission, roadmap eyarilizingiddwa n'ekitongole kino ekya Electoral Commission, bacandidates bajja kunominatingibwa nga 26 ne 27 omwezi guno, era bajja tandika kampeyini zaabwe nga 28 February paka nga 11 March. Olwo balondebwe nga 13 March 2025 omwaka guno. Council Nalukoola yalidde mu banne bakendo ne kuddako Uma Magala ne kuddako Muhammad Lwoswa, be bamu ku baabadde bateereddwako eriiso ejjogi okulaba banaani agenda okulya mu banne w'abaakendo. Oli ku UG Update TV kubadde osinziza okuba ng'otuwuliza ng'era okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Nagambye gwe agala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tubaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku UG Update TV, mweraba.